Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuzako abalabi ba Taweelah Radio, Taweelah TV, mwebale kutulaba, mwebale kutuuliriza, mwebale kutwagala, mwebale kutuwagira. Aliyo najoli josinzira naye nga tosubwa Taweelah Radio, Taweelah TV guno gwe mukutu ogukyasinzo okulabikirako amawulire gonna agafa wano mu UAE, mu Emirates omusanvu ze tulina nga Dubai, Abu Dhabi, Sharjah n'endala nyingi nnyo. Era mukwano gwa yego wonna aliyo ngo yagala okumanya ekifaano mu UAE genda bugenzi ku mikutu migata abantu nga ogwa Facebook, ogwa YouTube, ogwa Instagram. Oberenga osubscribinga, likinga, commentinga ate tewerabira no sharinga. Ojja kubeeranga ofuna buli kimu kyoba weetaze wano mu UAE. Buterevu oli mu program Omuvubuka w'ekyeyo nange omwerezaawo Omuzira Nkima Nagawa Mariam. Abalungi neeyongera okubajjukiza nti omulama gwa program eno kwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo. Oba olyawo kinakyusa obulamu bw'abavubuka ab'omulembe guno omutebi. Era nga olunaku olwaleero nina omugenyi wange nga wagenda okubeera nga abeeyanjulira ate tugabaneko ku ndowooza ez'enjawulo nga we tugenda okubanga tunyumyamu. Negataako mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Mukwano nsanyusa okulabako. Kale nnyabo nange nsanyusa okusanga. Oli buterevu ku Taweelah Radio, Taweelah TV. Soka weeyanjulireko abalabi ba Taweelah Radio, Taweelah TV bategeere mugenyi ki olunaku ate olwaleero gwe tukyaziza. Amanya mpitibwa Malende Asha. Nsinzidde kuva mu kitebe kya Abu Dhabi mu Emirates M1 okuva mu Emirates omusanvu gye nsinzidde okuva nnyabo. Mukwano tusanyusa okulaba ate weebale kunyirira weebale na kujja mu programu Omuvubuka w'ekyeyo. Mukwano obulamu bw'ekyeyo buno obusanze otya? Obulamu bwo tebubadde bubi generally kubanga tukola sente tuzifuna tuli happy okutwaliza awamu. So sina mbuzibu bwe mbusanzeemu. Weewaawo waliwo challenges olumu ze tufuna naye era tuzi overcoming nga abantu. So embeera y'obudde wano mu UAE jibulireko omuntu atali wano kozi bantu bangi abatulaba abali America, abali London, abali ewawa bulirako omuntu ali atali wano embeera y'obudde wano mu UAE eri etya? Embeera zo sometimes tubeera ne winter ne tubeera ne summer naye ng'okusingira ddala mu UAE yonna tusinga kubeera na summer. Sana gubeera mungi nnyo lumu tufuna sandstorm nga sometimes tosobola na tambula bweru naye kirungi ebiseera ebisinga ffenna abasinga tukola munda mu bizimbe so tekitukosa nnyo twakimanyiira ate era ne winter bwebezze nayo tekitukirina mu buzibu tugenda nakyo tu adjustinga na buli mbeera ebeeriwo. Mukwano tweyanzege ebyendya bya wano mu UAE biyimiridde bitya? Emmere eyewaffe weeri waneeno oba nedda ebyendya bya wano biri bitya mu UAE? Endya era okutwaliza wamu nga bw'ona agenda mu nsi endala zonna. Tuyina emmere ey'e Uganda, emmere eziva gye bajja mu nsi endala zonna yonna tusobola ogifuna naye not all the time nti oba osobola oku-accessinga ogirye kubanga ebeera ya bbeeyi naye nga neeya wano tugirya kubanga etuwoomerera yeetuleze. Kituufu nnyo keekaniriro kano kwenkulabako. Soko tubuliremu ebyentambula ate wo wano mu bendo lya Abu Dhabi oba mu UAE yonna okutwaliza awamu biri bitya? Entambula nazo ziri okay. Generally okutwalizaamu obulamu buli okay, buli kimu kiri okay. Tuyina public means, tuyina buses, tuyina bus cards, tuyina trains, tuyina taxis. Bw'oba toyagala like kudelayinga oba kubeera mu nsindikagano osobola okozesa kyonna ky'oba owulira ky'oyagala according to comfortability gy'obeera oyagala okuba nayo. Tweyanzege obulamu bw'ekyeyo ye bwatyo Asha Malende bwa busanze. Twogere ku by'emirimu wano mu UAE. Eby'emirimu wano mu UAE biri bitya? Era omulabi wa Taweelah Radio, Taweelah TV ali mu programu Omuvubuka w'ekyeyo yanjagadde okumanya omugenyi waffe olwaleero ye akola mulimu ki? Nze kati nze nvuga taxi mu Abu Dhabi. Gwe mulimu gwange gwenkola. Omulimu guno ogusanze otya? Omulimu nga gwo guyina challenges zaagwo naye ate era guyina ebirungi ebigulimu nga gwo. Ebirungi ebiri mulimu gwange nti mbeera nze boosi wange sirina boosi. Nze kasita bampe emmotoka yange nengenda nenkola ndi wadde mbogama nti essaawa bwe ziti kangende neebake oba essaawa bwe ziti nja kubeera ku luguudo nkole for as long as nkoze sente z'abakama bange. N'ekirala sibeera nnyo ku bunkenke nga muntu eyandibadde mulimu omulala gwonna nti ate bagenda kunkuba fayini bansanze wana ate kino nedda.
nze kasite emmotoka yange ebeera ng'eri safe nga nange ndyokke nkola obudde bwonna bwe mpulira bwe njagala ate nga ne ssente nzifuna. Tweyanza mukwano tweyanzege newe tubanga tuzeeke waffe tulaba nti emirimu gya taxi gya mirimu gy'abasajja kijja kitya wano eno njibanga emirimu gya taxi n'abakazi wano bagyenyigiramu bo like bakitwala batya tubulireko. Ffe ng'abakyala naddala nze nina passion ku kuvuga njagala nnyo okuvuga emmotoka kyekyo lwaki nayingira omulimu ogwo kuba nkiwulira kyenjagala nkikola nkyagala ate nkiwulira so basically ngaffe abakyala naddala nze sirina buzibu bwe nkisangamu kubanga buli kintu kiri civilized wano ovuga emmotoka ku luguudo lwe lumu n'abalala abawalabu ze bavugirako n'abasajja ze bavugirako sirina challenges zonna ze nsanze kuba master mba maze okumastaringa enguudo zonna nga nzitegeera manyi ki kye nnina okukola n'ekye sirina kukola generally kirungi nnyo kituwa naffe essuubi ng'abakyala kituzaamu amaanyi okulaba nga twenyigira mirimu abasajja gye beenyigiramu naddala mu nsi wano eza Emirates. Okay, mukwano tuyanzage naye tulaba mu nsi endala abakyala tebakkirizibwa kuvuga mmotoka ng'ensi ezitwetoolodde wano kirina enjawulo gye kyawukanamuuko kiri kitya mu nsonga eyo? Tekirina nnyo njawulo gye kyawukanamu nnyo tekirina njawulo generally kubanga bwe baba nga bagambye nti omulimu bwe guti twagala abakozi twagala abakyala nga ndaba nina obusobozi obusobola okikola oba nga waliwo n'omulala eyandiyagadde okikola asobola okyenyigiramu kasita kiba nga kigenda kuleeta ensimbi nga kigenda kuyimirizawo omuntu yenna aba asobola okyenyigiramu. Sooka tubulireko mukwano ku muntu yenna eyandyagadde okujoininga omulimu gw'okola oba omulimu gwa taxi ove Uganda ng'oledde oyina driving permit so olutuuka wano gy'okozesa olina endala gye bakuwa osooka kuba ate enguudo z'ewaffe ziyinza okuba nga tezifaanaganako na za wano osooka bakuwayo akabanga n'osooka n'ozimastaringa engeri gye zirimu sooka tubulireko ku nsonga eyo. Ebya Uganda byanjawulo nnyo oba n'ensi endala zonna zaawukana n'ensi ya wano lwa nsonga ove waka ng'olina pamiti ye Uganda Uganda tetumanyi kuvuga mmotoka onansonyiwa okwogera bwotyo kubanga Uganda ogenda mu driving school n'omalayo weeks 2 ne bakuwa pamiti wano si kyangu osobola n'ovuga emyaka 6 ng'okola exam n'ogwa nga pamiti togirabangako olina okuyiga amateeka olina okugagondera olina okugafolowinga bw'oba ebyo tobisobola bimastaringa obeera tosobola kuvugirawo wano ate ne license ogifuna si kyangu mukwano. Soko buliremu omulabi alaba programu eno license gy'oviirako e Uganda gy'ogirako n'otandika okuvugira wano oba olutuuka wano ate ofuna eya wano eri n'ogifiisa n'oba nga okolera ku eno. License ey'ewaka ekuyambako kulaga nti ekintu kyenjizeemu nkimanyiiko nkirinako obukakafu naye nga terina nnyo kyamaanyi kyekola kuba wano bw'otuuka oddayo butaate mu classes zennyini okuva ku mupiira baguyita batya engine ebeera wa otuuka wano bakutwala mu kirasi n'oddamu okusoma ekintu kino naawe olina okuddamu n'obisoma okuva ku mupiira paka ku bonnet kutwalira like bateekawo bbanga kinti omuntu azza okukola omulimu gwe tinga ogw'okuvuga taxi alina kusoma bbanga bwe riti wabula lyo teririna bbanga kisinziira obwongo bwo n'enkwatayo naye nga normally grace period gye bakuwa ng'oli mu training eya driving kuba kati ffe mu taxi tusoma emirundi 2 osoma ebya driving ku luguudo nga tosomye ebya location just kuyiga mmotoka ntaningira wa left kiki nina okukola n'ekye sirina kukola ku luguudo nina kweyisa ntya kati bwe bamala okumpa permit eyo eri permanent nti nzikirizibwa ovuga mu Emirates zonna n'enkomawo ate mu taxi nina okusoma nenfuna ka permit akakanzikiriza ovuga taxi nga bonaaba oba tugiyite ID y'omulimu gwenkola so kati kyanjawulo ebbanga lyo kisinziira ku bwongo bwa muntu nankwata how fast you are mu kintu ekyo kuba osobola okubeerayo emyezi 6 osobola okubeerayo emyezi 7 naye bw'oba olina passion nga bwe nakugambye nti ekintu ng'okyagala kikubeerera kyangu ti ebbanga eryo ly'omala ng'osoma eno akasente ko baba bakakuwa olwedde oli mu ssomero paka w'onooyiga then awo otandika okukola bakuwayo akasente akatonotono bakuwayo akasente akasobola okukiipinga up paka bw'omala training naye ate bw'ogenda n'okola training ne bakuwa exams n'ogwa tebaddamu kuwa ssente kuba oba disappointinze nnyo kati omuntu wasoma ebbanga eryo n'abeera nga tayise bamuwaayo chance endala yogamba nti koddemu osome like bakuwaayo omukisa omulala oguddamu n'oddamu mu kibiina n'osoma bw'oba ng'ogudde ku normal license nga bwe tugamba license ey'e Uganda zo chances nnyingi nnyo
omuntu ali nomo n'emirundi 10 osobola okuddayo paka bw'oli gifuna naye kyawukana n'omuntu avuga taxi wano kuba emirimu gya target basobola okugamba nti kati omuntu tujja muwa chance bwagwa emirundi 2 ajja kuddayo bw'ogwa ogwokusatu kiba kitegeeza tojja kisobola oba okitegeera so kati bw'ogwa emirundi egyo 3 n'osaba bakwongera ogwokuna nagwo n'ogwa sometimes abaana abamu baba retaining according to behaviors zaabwe basobola okugamba tumusonyiwe ajja agirayo ze emmotoka then ebbanga bwe linaayitako ajja kuddayo abigezeeko tulabe naye bw'oddamu n'ogwa awo kiba kiganye oba otuukiridde kudda waka waffe Uganda era kiba kiganye oba otuukiridde okuddayo mu nsi yo oba oli mu Pakistan okay mukwano tweyanzege naye taxi ezimu ze tulaba naddala abakyala tutera nnyo balaba mu family taxi ate abaami ne babeera mu buno bu taxi obutono like eteeka bwe lito werigamba nti omukyala yenna alina kuvuga family taxi oba kuba olwawo sanga nga omusajja ali mu family taxi ate olwawo kusanga omukyala ng'avuga buno bu taxi obutono so eteeka bwe lito werigamba nti omukyala yenna wano asaanidde kuvuga taxi enenene nga tuzeeko wansi w'amateeka wano mu nsi z'Abawarabu tulina kye bayita sharia law ndowooza basically kyekyo lwaki baatuula ne bagamba twetaaga tufuneyo abakyala abanaavuga bakyala baffe okusinziira ku tteeka eryo naye nga nze ndaba ate erudda kinyigiriza ffe abakyala abavuga taxi kuba bwe mba nina target gye nina otuukiriza nga omuntu avuga taxi sometimes abakyala nga bw'omanyi tekiba kyangu ku bakyala bannaffe ajja kujja ndi mu queue ninda customer nga mukyala agambe la agenda alinnyeyo omusajja nindeyo eddakiika endala 3 ajja agambe la njagala ya musajja kati eyo challenge kati ate omusajja sikirizibwa mutwala naye nga kimenya mateeka era bwe baba bansanze ku luguudo omukalafu agoba gunkuba mbasiguwona okuleka ng'oli ankwatiddwa ekisanandeka tosobola kusanga mwami ng'avuga family taxi oba omukyala ng'avuga bu taxi buno bwe tulaba obutono tewaliyo omukyala mu Emirate yonna avuga taxi ntono basically abakyala balina kuvuga family taxi abasajja bavuga Camry ze motoka ezentono bwe kitwe kiteekeddwa okubeera kiteekeddwa okuba nnyabo mukwano tweyanzege eby'emirimu ye okusinziira ku mbeera bwe kitwe kiri twogereko mukwano ku bintu by'emizannyo omulabi wa programu eno yandisanye okumanya ono mu UAE kuba waliwo ku by'emizannyo oba kuba Uganda ewaffe tulaba waliyo emizannyo egy'enjawulo nenga gy'abana Uganda so ne wano weebiri oba nedda ebyemizannyo ne wano weebiri lwakuba olumu obudde bugaanyi ne tulema okukwatagana kuba olumu oyinza okuba oli ku mulimu ng'ate abalala bali ofu nga tewaliyo omuzannyo gwe bategese n'ogumiisinga nenga nabyo weebiri kubanga of recent tubadde n'emisinde gya taxi mu Emirates zonna 7 era twagenda ne tudduka nze omu kubawangula ne medonjiri mukwano weebale ku butakweka kitono ekyo ate n'otuuka n'okuwangula neyanziza nnyabo twagenda emisinde ne tudduka Emirates zonna taxi zonna nenziruka nemba challenge nga munnaye ne bampayo nanga akasimu kange so ebyemizannyo weebiri nnyo era tubyenyigiramu tulinawo groups ezizina tulinawo abaana abadduka tulinawo abasambi b'emipiira era twalinako n'omupiira of recent ogwa Ugandan Embassy ne Uganda Cranes where Ugandan Cranes yakuba Ugandan Embassy tulaba nti obudde obusinga tubumala ku mirimu gino egitufunisa ssente ebyemizannyo bino abantu babikwasaganya batya naddala omupiira emisinde ng'egyo kaakati ngera bwe nkugambye nti ffenna tetusobola kufuna ofu ku lunaku lwe lumu naye wano kimanyikiddwa nti Friday abantu abasinga bonna ibanga public holiday ffenna tubeera off abantu abasinga batono nnyo ababeera ku mirimu ku lunaku olwokutaano kati ebiseera ebisinga ebintu bino ababitegeka abatestes babitegeka nga birina kubaawo ku lunaku lwakutaano so abantu abasinga ababeera baagala passion babyenyigiramu nnyo kuba baba babiyagala bwekityo bwekiri okay mukwano tweyanze gwe wenna omulabi wa Taweelah Radio Taweelah TV webale kutulaba katumale okukola ku ssente ate tukomewo nate tovaako weekomere ku mukutu
Abalungi mukulikeyo mukuwumulamu nsuubira buli omu anyweddeyo ku lwendo lw'amazzi. Butereevu tukyali mu program omuvubuka w'ekyeyo nange Omuzira Nkima Nagawa Mariam era nga nkyali n'omugenyi wange olunaku olwaleero nga bwe tunyumyanyumyamu ebigambo mu biwulira. Mukwano, olowooza omuvubuka yandisanya kweyisa atya? Omuvubuka nga tuli wano mu Emirates oba nga tuli ewaka, omuntu yenna nga muvubuka nze nsuubira yandibadde sinakusuubira yandibadde yeeyisa muneeyisa ennungi ng'agondera amateeka ng'akola ekyo ky'alina okukola nekyatalina kukola, kuba abavubuka bangi babeera n'ebikoosi banywa enjaga bakola kino, naye wano tetubikola ebyo. Babeera n'ebikoosi babeera mu zikilaabu tebaagala kukola, naye nga nze ndaba omuvubuka yandibadde abeera n'empisa ng'agondera amateeka, agondera bazadde be n'agondera n'abo bonna abantu ababa bamuli above. Omuvubuka bw'atyo we yandisanye okweyisa. Butereevu ngera tukyali mu programu omuvubuka w'ekyeyo nange omuweerezaawo Omuzira Nkima Nagawa Mariam. Mukwano, tulina enjogera ensangi zino eriwo, ekigambo ekyo kiyitimiddwa nnyo wano mu UAE nti buli mukyala yenna ali wano yagenda okuva e Uganda nga yakyankalanye n'omwami we nti era yalekayo omwana oba abaana nti era yajja wano kutandika bulamu bupya. Mukwano, ensonga eyo ogyogerako ki? Eyo si ngombo, naye kimanyikiddwa nti ku 100 at least abavubuka 8 kaŋŋambe 8 abantu 8 abavubuka 8 bateekeddwa okuba nga balekayo bakyala baabwe oba abaami baabwe e Uganda. Then 2 agasigadde bebo bosanga nga tebalinawo bantu nga tebalina be baleka Uganda nga bondaba wano. Nze sina gwe naleka Uganda. Tolina kwega muntu yenna gwe waleka Uganda oli wano bwa Namunigina. Ndi wano bwa Namunigina teri aŋŋambako. Sina gwe naleka Uganda. So mukwano, ensonga eyo gwe ogiwakanya oba ogikkiriza? Nze ngiwakanya. Kino kye bagamba mbu abakyala oba abasajja bave waka nga bawukanye nga couples zaawukanye ne basalawo bajje bakola ebyeyo. Weewaawo abamu we bali ne nti buli ali wano ayina ya breaking up ne relationship najja n'akola. Sometimes tujja okukola kubanga kiba kikakatako. Oyinza okuba ng'olina omwami wo nga muwagalana nga tolina kyakukola naye ng'olina omuleka n'ogenda n'okola. Bwekityo bwe kiri. So nze nkiwakanya si kituufu. Kuba abasinga wano wetuli naffe nga tetuli bafumbo ate nga tetulinawo basajja nga ate ne Uganda tetubayinayo. Kintu kino tukiteeke ku percent. Bwe babanga ababalekayo olowooza bali ku percentage ki n'abo abatabalekayo? Wabula ebintu bya long distance relationship nze ng'omu sibikiririzaamu ate era n'abantu bensinga bentera okwogera nabo olaba nga basanga challenges nnyingi nnyo kubanga abantu abasinga baawukana nnyo buli communication lwegenda ng'ekendeera kuba kati ffe wano tubeera tukola nnyo. Sometimes okoowa kati nze ngenda ku makya nnyinza ogenda ku luguudo ssaawa 11 ez'okumakya nenkomawo nga ssaawa 7 nga njagala kwebaka nga sina kye njagala kukola kyonna. Ssaawa 7 bwe neebaka nzirayo ku luguudo ssaawa 9 nvaako 6 ogw'ekiro mbuulira ddala moral njijja wagenda okubeera ku ssimu njogere n'omwami wange mulimbe kino mugambe kiri n'enkya bwentyo ate nga nina okukola omwezi mulamba ngumaleko. So kati eyebanga challenge eri relationship yonna oba eri couple yonna ng'omuntu wamuleka e Uganda nga tali wamu naawe. Naye ate bw'abeera wano asobola okitegeera kuba ffe ababeera ku byeyo muba mwetegeera. Kyova olaba abantu abasinga bw'aba alina omuntu we gwe yalekayo e Uganda nga tabaddeeko ku kyeyo over 50% baawukana. Lwaki? Poor communication skills. Baba tebakyasobola kukwatagana kuba oli tasobola tegeera. Oyinza omugamba nabadde ku mulimu nga nkola n'agamba olabika wabadde olimba wabadde mu bwenzi. Kati ebintu ntubwe bityo ate oteekeko ebyemirimu ogenda okumaliriza nga at least ekimu oyina kireka. Bwekityo bwe kiri. Bwekityo gwe yembeera gy'okyogerako. Tulina ne nti waliwo Abannayuganda abeewasiza wano ne bakola n'embaga. Ekintu ekyo wali okirabyeko kirinako idea wano ne bakolera ddala embaga ng'eya Uganda we yandibeeredde ddala abantu ne babeerawo kaddaali n'abeerawo. Okyogerako ekyo wali okirabyeko somewhere oba wali okiwuliddeko? Nali nkirabyeko nakiwulirako era nali nkirabyeko nenkyagala era nange bwe mba wakikola I think ndowooza kijja kunkolera. Lwaki ogenda okwesanga nga bw'oba waleka omuntu we Uganda oyinza okuba kati nze maze wano emyaka 3
ngende Uganda nenkomawo namalako emyaka 2 nenzirayo nenkomawo nenyingira taxi kati sinaba kuddayo naye ebiseera ebisinga ogenda okuddayo ewaka osanga omuntu ebintu bingi nnyo ebibaddewo ebintu ebisinga munno patanawo bye yalinga akola takyasobola bikola ate oba olumu nga olabanga oba yamulekedda kuba sometimes emirimu gyaffe wano gye tukola sente ze tufuna ate si ze zimu n'ezeewaffe nyinza okuba nalekayo for example bba wange ewaka afuna akakadde kamu nze vuga taxi ngenda afuna $3.5 kati bwe naddayo ate ndaba bbanga aboggola ate yeeyisa bw'ati ayinza n'obba yakwanako ebbali kiyinza otubeerera ekizibu ennyo okukwatagana so nga ate bwe mba nfunye wano omuntu wange nga si mufumbo ewaka nentegeera nti si mufumbo ate kye kiba kitugaana okutugatta tewali kitugaana tekirimu bwa sitaani nze nkyagala tweyanza mukwano tweyanzege ye Asha Malende embeera y'omukwano bwatyo bwagitunyonyoddeko Asha omulabi wa programu eno yandyetaze okumanya ekyeyo kino kirina engeri gye kikyusizaamu obulamu bwonga gw'omuntu oba nedda ekyeyo of course era omuntu yenna nga ali ku kyeyo tewali muntu like sente ze tufuna wano nyingi okusinziira ku sente z'ewaka kuba n'omuntu atandika obutandisi okukola bw'oba osobola ofuna akakadde kamu of course akakadde kamu kasobola okyusa obulamu bwa akakadde kamu bw'oba okakoledde emyezi 12 gwe mwaka gumu ezo si $12,000 obeera n'ebintu by'osobola okukolamu ezo sente ate omuntu ali e Uganda nze ekyeyo kinkyusizza nnyo kuba ebintu bingi nnyo byenkoze byendaba ate nga sandisobodde bikola nga ndi waka era neebaza Mukama okunsaasira nensobola okubeera mu ensi nensobola okubeera nga nkola era ne musabira yongera otusaasira tusigale nga tukola ku mirimu gyaffe. Alright mukwano tweyanziza nnyo tweyanzege nga tunatera okufundikira programu yaffe eno Asha twandi mbadde nkusaba ofune obubaka bwowaayo abavubuka bonna abali mu UAE basindikireyo obubaka bonna abavubuka bonna abali wano mu UAE obubaka bwensobola oba entanda gye nsobola obbasibirira babeere bagumu ebiseera ebisinga emitima gikoowa n'emibiri gikoowa n'owulira ng'obikoye n'ogamba anjagala kudda waka naye bagenderewe ku mulamu ogwo gwe bajjirako at least bw'oba okikoye torisigninga saba live ogende waka owummulemu okomewo okole okiddira okikube paka okuleka ng'ogambye nti kati nze ngenze kuwasa ngenze kusetolinga kangende waka ne bwe waba nga si kyekyo nze omuntu nandimuwadde amagezi abeere wakole kubanga ne waka si wangu singa wali wangu era singa gye tubeera. Tweyanza mukwano tweyanzege neera nga tuli ku nkomerero y'okufundikira programu omugenyi waffe olwaleero tuweeyo obubaka eri omuntu ali e Uganda ateekateeka okujja wano mu UAE okukola naye ebeera nga omusindikirayo obubaka olunaku olwaleero. Pozi omuntu yenna ali e Uganda nga yandiyagadde okujja mu nsi z'Abawarabu naddala UAE wempangaalidde mu encouraginga tagivinga up olumu tebibeera byangu kujja naye era bw'abazze tagivinga up kubanga ebintu bingi nnyo ebirungi bye tufunye wano nga tetusobola genda nga twogera kino ne kino ne kino nti tukikoze naye nga abatuli okumpi bo babiraba nti tubikoze bino bye bagamba mbwe Abawarabu bakola bwe bati si bituufu kisinziira omuntu weeyisa otya oyagala ki omanyi kye wajjirira okukola tewalina buzibu era mba encouraginga bonna oba bwakadaama oba kirina oba ki emirimu gyonna tegirina buzibu provided enneeyisayo weeyisa bulungi nekyoyagala okimanyi. Balungi mwena abali Uganda basuubira okujja bwe bubaka bwe babasindikidde eri omugenyi waffe olunaku olwaleero ndowooza emboozi yaffe bwetyo weewedde olunaku olwaleero naye nga tetunaba kuva wano mukwano akakisa kakootumireyo ku mikwano gyo abantu bo abazadde bonna beera nga otumirako. Okusookera ddala nandyagadde otumira bazadde bange ntumira famire yange ey'Amalende okuveekawo empaawo mbaagala nnyo yadde nga ndwawo balabako nentumira maama wange nanfuka Musoke Rose ne baganda bange bonna nentumira mikwano gyange gyonna egiri e Uganda nga girwawo okundaba ate era nga ne bwenzijja olumu tegindaba nentumira mikwano gyange egya taxi gyonna bentera okuresinga nabo ku luguudo abantu Masuzani Muwonge nabo mbatumidde mbagala nnyo akuzaako n'erinnya kubanga bemba kukuba tosobola kuntegeera nti yenze emotoka njivuga kisajja
olumu manyo basanga nembasi zako kundabirwamu ne turesinga olwo tubeera twewadde sigino so mbatumira nnyo muli mwene embeera ey'okugamba kanvuge nkuyiteko tumanyi obikola okweggyako stress kuba olumu kasitoma ayinza okukyankalanya kati oyinza omusanga n'akusiza wansi endabirwamu otegeera kyaba ategeeza ffe ku luguudo tuba tulina mwina busayini bwammwe bwe mukozesa ku luguudo awo tuba tulina bwe tucommunicatinga twesangewa nti koniki nga tuleega asookayo so kati naye embeera eyo ey'okutwala tukyali mu programu okutumira embeera eyo ey'okugamba nti otwala ku munnyo terimu engeri y'emikalafa enguudo tuba tuzimanyi katulinga bazizaalirwako kuba oba olutegedde olusomye location ngenda yitawa oba okumpi weewala tekirina buzibu sigino zonna tuba tuzimanyi wano waliwo kamera wano teriiwo olumu tuteekako ne GPS eba esobola okulaga bw'oba oyise gy'otategeera kale mukwano tumirako abasembayo ate tubeere nga tuva wano bensembyayo ntumira mikwano gyange egya himaya naye mikwano gyange mu himaya security mbatumira nnyo nentumira ne mukwano gwange ow'ensuso mikwano gyange si mukwano gwange ntumira mukwano gwange Kamala Shakira nentumira ne mukwano gwange Joan ne Halima Musoke mbatumidde nnyo era mbaagala nnyo nza mukwano ate nga nze tontumiddeeko nentumira mpozi n'abakozi ba Taweelah Radio ne Taweelah TV nawe nkutumidde tweyanza nnyo mukwano tweyanzege bwetyo programu yaffe bwebadde naye kantwala omukisa guno okutumirayo sookera ddala tumirako abamyawa bali ku kamera mwebale kola ekintu ekyo ntumirako abakozi ba himaya mwenna bali Dubai Ajumani Abu Dhabi Joan nkutumiddeko mwena mbatumiddeko Safina Mayanja Asma mwenna mbagala nnyo Ronike ondabira be Shahamawo obagamba mbatumidde Joan ondabira ko abo ku Al Jazeera bagambe nti mbagala nnyo nate nentwala kakisa kano okutumirako ba members ba Team One Love mwenna mbatumiddeko Emily Mirawo nkwagala nnyo programu yaffe bwetyo wewedde olunaku olwaleero akume atakumira mpeera